Alright, gwe ssebo bannyabo atulaba ekiri emunyonyo mu maka ga Fik Fameka abayimbi enkumi n'enkumi z'abayimbi beeyiye emunyonyo mu maka ga Fik Fameka okwongera okusaasira muyimbi munnaabwe Fik Fameka eyafiiriddwako maama we. Mu bagenzeeyo of course ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, abantu abasinga ku ffe kutubadde tutasuubira nti agenda kubeera part of that audience egenze okusaasira Fik Fameka. Nga bwe bali bayimbi nti bamiitinze, buli omu aweereddwa omukisa okwogerako eri abantu. Era kwe kuno okwogera kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wabadde mu vigil ya maama wa Fik Fameka. Katukomewo. Balamusaako mwebale kujja ne mu kubagiza Fik Fameka, that is the spirit. Nsanyuse nnyo okulaba ku faces ezimu mbadde ndunda okulaba abalala besirabangako. Balamusiza Kyanako nti tusinkanye mu kaseera k'ennaku, naye maybe one day tujja kusinkana mu kaseera k'essanyu nga mwena muli wali nga nze kibosire nga nze president. Either way, it's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Chana kumama tufundeko. Nemwe na mchikubirikize mchiku enchiroze kuba nange mama fude kansa nga ine myaka 5 mugumu. Umanyi every time njagala buli kibeerawo kintu provoking okulowooza. Kuba tuli balowooza tefe ba artist tuli bayinya. Mama wa Fik Fameka afudde nga wa myaka 5 mugumu. Afudde kansa kitegeeza abadde akyali muto. Singa tubadde n'obujjanjabi oli really better than here. Oboli awo singa akyaliwo sigamba nti nze Katonda, naye bulijjo mbagamba nti wano mu Uganda you are always one bill away from being broke. Ne bw'obeera sita otya, ne bw'obeera loodi otya, osobola okulwaza omuntu gw'oyagala ennyo, essente dwaliyo ne zikuba yala. And yet ebyo bye birina okubeera fixed. Ensonga lwaki tubeera mu gavumenti, ensonga lwaki tukunganya sente z'omusolo. Sente z'omusolo tetuzikunganya byazikunganya abeeko balina abalina eddoboozi abaweeyo basirike. Nedda ezo sente tuzikunganya zituyambe ffenna. Era ne bwe mulaba ebyo byenkola bannange ne byenjogerako byebyo. I'm only one voice. Nebaza nnyo Fik Fameka. Fik Fameka has been one of the voices aba elevating ebyo bannange bino tetubiyimbako just neba artists bannange bali wano mumanyi tize sali yala era sijja kunoonya sente. Nemwe ba artist muli kirabo eri Katonda oba Katonda yatuwa tujje mu nsi tusabinga ebintu bibiri, either as a blessing or as a curse. Osobola okubeera blessing okyusa obulamu bw'abantu ng'oyogerera abantu bye batasobola kwogera naye nawe ng'obasasobola okuwagira. Kuba n'obeera curse ng'olinnya ku ddoboozi lyabwe. Saba just tukirowoozeeko nga ba artist. You know, it's not about me, but this is about us. Kituukawo ku bantu bangi nnyo Fik lwakubasita katumanyi nti maama wafudde. Ne bamaama bangi bali eyo mu Cancer Institute balwala ng'ate kyandibadde kiteerera. Anyway, before you misunderstand me, ndowooza kankomawo naye okubagiza nnyo muganda wange maama wange emirembe. Maybe in the future tunabeera nga tuweza emyaka gy'amaanyi tunaba nga tulina obujjanjabi nga tusobola kufa mangubuuta kubanga other countries are doing better. Mwebale nnyo okukubagiza Fik Mukama abakuumi ensanyusa nnyo balabakola leero. Family ya Fik tubakubagiza. Mwebale nnyo mwebalire ddala balamusiza. Ebisigadde mubimanyi seetaaga bibabuulira. Mubimanyi temubimanyi. Alright, kubadde okwogera kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Naye gwe ssebo bannyabo atulaba, Bobi Wine wabadde ayogera oba Bobi Wine olutuuse. Buli muyimbi yenna abadde yeekuusiza ku kibaasi abadde awulira ng'ayagala ettaka limumire. Mu kwogera kwe laba Abitex waali abadde awulira ng'ayagala ettaka limumire ng'akimanya essaawa yonna kasajja kayinza omuyisaamu eggaali. But of course he has been gentle, brief and precise. Abasinga nange nkitegedde president amaze kyogera. Maama wa Fik Fameka afudde cancer.
abadde alina emyaka 50. So abadde alina oyisaawo ensonga eyo. Mu balala ababadde awo mu vigil abaweereddwa omukisa okwogera kwe kubadde era mukwano gwa FIFA Maker amanyikibwa nga Lydia Jasmine. Bw'ati bw'ayogedde. Bwana agenda babona nju ku nju. Lydia soko otuule. Finally, bakanyiza jayimba mu after party. Making that time. Kana kasera. Excellence nanga. Gani excellence wanga nebale ya kusanyuka. Naye kati yambi. Era omuntu akubeerawo mu time y'olwezi. Thank you very much. Very out one of our friends and our family, we not fair. You're not. It's a makeup. Now when I read this, many would at least I think that is not the man will get Jagala, man will get it on man. It is very special thing so I can only imagine the pain he's going through of losing a mother. Never seen her about single losing of banana. Kama chachu yambia bamusha abaina era bobocha abwina mwebaze era mubeereko mukyekireko mwagale kubanga tomanya lunaku mukama lwakoze eki lwategese. Unfortunately, yesterday when Fit's mother passed on, tunatawale tukola. In fact, don't think it was easy in the case of so the other day, I don't think you had any time to gamble goodbye. Watch together. Kanayo cha kayisanyo ketalo ketalo kati bobo ina mama wangu achali mwana mwanzo nsomesa Luganda n'obudde okola eki nze bwenzikirako bakwano bange mama bana bafeta ekiraba ne ngamba naye bemala wiiki bbiri nnyingi basale ku maama wange abasina tukuba busimu otuweza ku mobile money naye okumulaba in person. It's very, 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 very important. At least, general challenge kama mkwano gwange mwana ntimala wiki nga 3 mama omweza akasimu omweza akasente mama mugomulabeko ne baba mu kyalo kola ki mugomulabeko kale ogambe once a week naddala fe abayimbi kimanyi tuba kize bw'oba mulungize bw'okirowooza nze bwendabire bw'okirowooza nogaisaasimana yadde paka letukane sikera ddala kukola kyo naye ndoza senga ategedde nti bwewawo maama kirasule oba kitegeera kati tomanya katonda ategekaze naye fiiki we are here for you. I'm very twali tusaba katonda agumye at least tubula ogumye yadde ekima bannange tutagala maama wize ekimanyi so even you being here nate simanyi tosanova mu bantu booti so tusongera osabira fiika agume ne family egume kama abagume kama yatwa era yatwala and she's in a better place. We all know what cancer aruma okitegeera so mom is in a better place and sayi mukama Allah amusasire byonna byamusobako I'm receiving it. I know that. I'm receiving it. Mujana, see, while we're meeting, we're na media, we're bandy, everyone never
6 come out for me. We are with you all the way. And we love you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaya kanapoongea inavyo kusasira mtanda wa ngifiki. Qur'ani yetu kama sura Al-Baqara. Kuja kuba kasera kamoja mpaka zisa. Wakati mbulumi mkufanya mkufiwa. Ibintu namendo bulangu wa Mungu n'abantu ba Mungu. Naye bali wabo bali kuneshengerejo abali kikunamu n'abagumi mubadde yemusibira kenali ekkubo Allah ajatugumye yagaba era yajjayo era abasiramu tuwa inna lillahi bakawange eri abatukulembera batuweerezeeko nti essaawa emu osobola otwala abantu baabwe Bulaaya ne babajjanjaba singa Afrika abadde minisita oba singa abadde alina abantu abali mu gavumenti osanga muzeeyo bandi mutute Kenya oba ne bamutwala eyo so batandika okulowoozaako bonge basula mu mayumba amalungi abaana abo ne basomera masomero amalungi ne bakuta emmotoka ennungi ennyo oba nga balina obusobozi bw'okwetwala eyo Bulaaya naffe babeere nga batulowoozaako tulina kyamaanyi kyetubaagalako wabula tubagala kutuwa buweereza kube nga bazadde baffe balwala tusobola okubaako embeera yonna getusaawo nga wallahi basobola okufuna obujjanjabi okungubazi bannange byonna byekkubo basaasira mwera bayimbi bannange tuludde okwesanga kyanaku nnyo nti twesanzikumukwebakagumu naye okufa kwa maama nange natidde nenkubira kuwanga akasimu kyanaku okukiwulira tekyogereka tekirowoozebwako kale oba omulina muwe ekitiibwa oba ebigambo ebyo basaasira nnyo era nsaasira famire ya Fiiki ne bwekikwatako bonna Allah abagume ntaddewo awo ekyasatu kiyambeko embeera bonna Omukozi obi okuva kazindaalo ekisinga omukulembeze bayogera awadde naye kirabika mwagala kutuna lamu naye ate wano okungubagira omuto wange Fiika ekitabo nnyo okutuulwako mukwano gwo kiri ebisinga abakadde baffe ne basinga okubeera abakadde mukwano gwaffe abasinga naye tukwaniriza eno ffe twamazaawo dda tukwaniriza endwaffe mukambi ojja kuguma okyali mufumujja ffe tuwangadde twabalira naye nga tubakiriza mu Katonda tukimanyi teri kijja nga Mukama tasazeewo tugambe nti abadde bakufata olunaku lwafa luba lwero obudde essaawa omwaka liba tulugenda kutuuka yakoze ku muzindaalo dakumanadde okuwa balansi naye kitalo nnyo ekivulu kyajjudde nnyo ekikisse nayingira kuwaya mu kuluga emitwalo 5 oba oba nazikuwa ekivulu kiwedde oba nkitwe mukati
Kashi. Wali. Wasimba Kibira. Mukama akugumye ate gwe alina maama wo ng'akukubira ku kasimu n'akugamba mutabani oba muwala wange sirina mafuta n'okumugamba nti maama naye amafuta nnywa nnyo naye olunaku lwalekera ku mateka tegeera nti obadde okola ensobi osalanga ensobi Yenkozesa nti nange olunaku lwalifikira nga toliiwo ojja kufuna ebirowoozo bingi ogambe nti babakalinaambale mwagala bakadde nga bakyaliwo kubanga olunaku lubagenda okugenda Mukama akugumye Fikfamaika tetwagumaguma dda tukwaniriza eno mu baana zaawe enengo yali ensiine temaze okwogera Anko situka.